Yesu oli mwana gwandiga omusayi ulina maanyi nebaza Yesu omulokozi nebaza nnyo tubaniriza nnyo nnyini mu maka gaffe gano ekakoma wano ku mutala guno twebaza Katonda olw'ebyo byonna bye tuyiseemu n'okusingira ddala twagala okwaniriza taata ne maama bakadde baffe abalabiriza ab'omukaaga twebaza ekiseera Katonda kyabawadde okuleera n'okulunda ekisibo kino ekya West Buganda emyaka gino 8. Twebaza Katonda olw'omukululo gwe mulese ate era twagala okubeebaza olw'okutulera. Njagala kubeebaza ekigambo ekyokusaba. Katonda yaba atulondera omulabirizi fanaatuddira mu bigere awamu ne maama ne famire okutwalira awamu. Era ebyawandiikibwa mu Bayibuli bigamba nti musabe muliweebwa. Njagala kubakubiriza nti tetukyalina bbanga ddene okuva kaakati okutuusa ku lunaku olwo mulindo olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Maachi Mugulansigo omwaka gwa Mukama waffe guno ogw'2025. Awo nno mwenna mbakoowoola, mwenna mbakubiriza mutuwe ensimbi n'ebyokukozesa ebirala byonna bye twetaaga olw'okutuukiriza olunaku olwo okubanga luweesa Mukama ekitiibwa. Naye era naffe ng'obulabizi bwa West Buganda okutuweesa ekitiibwa, ate era n'ekkanisa ya Uganda okugiweesa ekitiibwa, n'ekkanisa ya Katonda mu nsi yonna okugiweesa ekitiibwa. Tukole omulimu ogwo mu bbanga erisaanidde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.